Ruswa alikegera kwekanga ate ne ruswa muone sebo tereza bulungi kamera tereza kamera eno mulire ruswa ebigambo bino mukulu ruswa likakwekangabiriza buwayingira mu family ya Segirinya twafuka wa Luganda lwabwe Segirinya bwagenda ngo kwasa abaka chestajja kuwakana ruswa mugwa bamusenderanga kubanga go wali kalabalaba era oluyimba lwa gundi olumanyi yali Kawasa yafundikiranga ati yali Bestman yafundikiranga Kawasa ekyo nyizo butajja olugero olwo nebino byakwekangabiriza sebo mukulu ruswa muganda wange va ku family ya Segirinya giveke gende va ku bakazi baba mubye obato bamubye nga family nawe givire ko ddala oli yatuuka nakuyamba ne muyambagana ne mufuka ba mukwano naye katudidde family ogyetuddeko booti buli kigenda maso oba mukaze baba byowana nabo bali mukulwana kulaba bajjo ke banajjo bayabirira abantu oba siba Segirinya oba sibani leka family je nafafaganire yo n'abaana ejjemu abayo ejjemu abatali bayo ejjemu n'ababo ejjemu n'abaluswa tebalimu agogoma nyimbo tebalimu bamujeko omusaayi ate lwaki bamujjako omusaayi bo bagala bana ba Segirinya bagala bana ba Segirinya anti bagala baluswa kakati nkulaga mu baana abo mumwe abaluswa Ruswa asobola okuvayo n'ayogera bwato mu mawulire nga akimanya alinamu abaana mwabo Ruswa ku mawulire yeeripyeko ku family eri kubanga ye mutunze era singa Segirinya mukama amusabye byamusobako Ruswa tiyalimanyise naye ayina ojjetungako mpaka kubanga ti family bwemala neggwerayo Ruswa agenda kuzikira yesonga lwaki ku buli kimu ajja nakyekuusako bweti ayina okukyeri paka asigale ng'awulirwa Ruswa yatwala ennyama Ruswa atwala ennyama atwala buli kimu ewaka oba mu makaago kale mu makaago omusajja emyaka 2 mwana wa muno wamujjawa abasajja abakazi bali obagumidde ebintu bingi abakazi nabo kale wadde tubanenya naye tetubalina banenya nnyo ngweko ekyokulabirako nkwatino story kazi yagenda lumu mama nkubulira amazima nze kyendabidde ennaku okuva lwe nagenda mu bufumbo nakaba nze sikirabangako mama olwaki ennaku yannuma nentuusa wali era omwami wo nze sikyamutegeera nebyakola sikyabimanyi era kyova olaba singa teyali John oyo singa obufumbo bwange mama nabuvaamu naye nze nfumbirwa na John yakyankwatiridde ayogera pulani B ayogera kuggwe ajja n'omusanga wali n'okwata emmotoka. Salamu aleikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wana osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwazza n'okusomozebwa okulala asobola tuka ku bwanguzi nkuyozaayoza olwaleero nina omulangira Kayondo Medi munabyabufuzi omutendeki agenda kubuuzaako tutandike program sebo tukwaniriza buza abantu abatulaba mwenna mbalamusizaako nnyo mwebale gye mwekolera mukama bakubira enduulu yebali bakubira nduulu ale nga tusaba Katonda abongere abawo obulamu ensi nga bwe mulaba etambula si ennungi si embi eri awo naye nga bangi era abagitunuulidde nga nabo ebanyigiriza naye ffe tuteekawo essaala ayi Katonda yamba abantu abo baveemu bwe baali badde bagende ewalala tewali muntu ayagala kubeera wa wansi twayagala kubeera nga gwe bw'ojja n'otiira ntikusanga oli mulamu nga weeyagala ng'onyirira naye waliwo omuntu ali awo ng'alinga eyakoma naye tusaba essaala z'abantu takuba n'essaala abamu baziteekamu komedi mungi twasaba essaala ng'ate naye ya bukuusa naye tusaba essaala entuufu Katonda azisse ku bantu abo
oba basaasire mu kisaakyo basobole okuba nga bafuna kye baagala. Naye tugenda ku nsonga ya DNA nga tusimbuliza ku bya famire y'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya. Njagala nsooke kumanya okuva eri ggwe okkiririza mu DNA era osobola okukola DNA. DNA nsobola okugikola naye tekyali badde kya kulwange kya bugonjofu, tekyali badde na kya bugonjofu genda kukola DNA. Otuukira okugamba mu kakola DNA osanga mu kiseera kyo kyobadde otambula ne mukyalawo obanga yamwekengera mu biseera byewali oluusi nga toliiwo ogamba naye we naliwo saaliwo. Laavu gye natandika ne mukyala wange egenze esalika. Kakati nga bwegenze esalika ozana okulaba abaana abo nga bakuze ng'olaba omwana omu amaaso akufaanana, ng'olaba amaaso agamu galinamu olwa bbulaaka. Oluusi nga newe wabeerangawo ng'olina abakozi abakigakiga kolaba omwana alinga eyatwala okutuuka omuntu gwe wali otuma ewuwe waka. Kakati n'osalawo n'ogamba naye ebagireeta ogikola naye ngaera ogendayo mu kutya gweweetaagisa olabe nga okutunula ekifaananyi kyofuna ku baana ng'osobola ogikola. Naye nga nze omuntu nkuza baana tosobola gikola. Kati nkola yaki? Mukazi namwagala, azadde abo bassi bange, sigenda kumugoba, tukulanye, batwanjula. Kiki ekintwala mu DNA? Era mumanye bw'ogenda n'ogikola ne muzuula ebyo ekisigadde kyewaba shortcut yonna otandika kugamba mukazi kwatamu engugu yo okole ki? Ogende. Kitegeeza bwe nakuleeta wano wajja kwenda. Kati yino ozaalidde n'abaana kitegeeza waleetangawo pakasi be navangayo pakasi be natumanga be baddanga ewange. Kati mu ky'obuntu yali badde nnungi naye Oluganda ffe wano mu Buganda ekyali badde kisinga okusigalawo bangi nnyo abakuziza abaana abatali baabwe. Bwe n'obeera awo n'osirika ate n'omukyala nno ssebo oyo gw'olaba asobola okusirikira ekyama ky'omwana, omwana n'abeera wuwe ebbanga lyonna n'atuuka mu kiseera kiri omwana si wuwo ku myaka nga naga naye alabika omwami agenyeegenye. Kati omwami nga bw'agenyeegenye kamugamba amaziba ate nga neeri gye yazaala omwana awulira waliyo waliyo akasente. Mwana ono musajja gwe nagala yoyo era omukazi aba n'ekyama kye ng'asirise. Ninaganidde omwana wange tagenda kubeera wano butafuna. Omusajja yuli aguze bino, omusajja yuli alina hostel, omusajja yuli alina bino. Omwana ali wano nsirikidde ekyama abayo ng'akyatula ate n'oli omusajja ayinza muppiriza lwaki tompa mwana wange? Nja kubyogera amuteeka ku puleesa mpa omwana wange. Kale namuteeka ku puleesa eyo otamba mwana wange nja kubaako ekyokukola nja kukola. Abano abasajja abaganda obamanyi ng'agendako ne mu bibbo ng'aliwoko ku nsaasi bampa omwana wange. Omwana ogenda okulaba ng'omwana entambula y'omwana etandise okubeera wako omwana akyo omwana badde asoma takyala lume lumukubakuba so omusajja ali eriye tatudde tava mama fiina omwana bamunyimi nze nkole ki iwawayo teekakawo emwanyi lwagenda okuyo emwanyi ng'alaamiriza ayagala mwana kigudde oba Ssentongo obaani omwana wange nkwagala wano mwana olwalwa kati byebiviiramu abamu abakyala ngendo bwapika omukyala bw'otampa mwana wange kinaakutoka kugenda kukiraba oba bali batudde mu ddiiro sawa nga 2 ez'ekiro ngulusi nga omwana naye mwami wangi olusi abaana bamaze n'okulya naye omanye ensonga enkulu amazima kankubule mulibona abakazi abaamira pinu n'atalinda olumu asobola n'okusooka okunoba nagana omumanyi bwe nsinziira nga tuli mu ddiiro ejjambya y'omusonda ekuma omwami nyinza obutagikola ki? Nyinza obutagiwona n'asinziira ewaabwe waka gyanobedde ayinza okutuma muganda we omuwala oba yenna aliwo ayinza okutuma muwala genda ew'omwami omugambe ebyagwawo Kayemba omwana waffe omukulu si wuwe kamubuulira amazima tutambuze obufu bw'aba nakkiriza nja kudda bw'aba takkiriza abantu abakulu mu buyite mu nsonga ezo ng'amuyita ekindeese mulamu muula era asooka namuyita wala muula wamanyi ebyagwawo muula okimanyi kino na kino ne muula tukubuulira amazima ensonga ebadde ndesono ya mwana
omwana omukulu baba ngambye omwana si waffe bwoba olina mwekengera yonna gyokengera tusobola okutwala oyo omwana ku musayi naye kisinziira amawulire gonna baba ngambye omwana si waffe nayagala amuwe omwana ewa kitaawe baba musobole okutambuza obufumbo yakola ensobi tewaliiwo era agambye ensobi eyo tasobola giddamu awo nga ne feesi ekyuse naawe oli mu kuwuliriza kati goyinza obutawuliriza naye empuliriza gy'owuliza yanjawulo erimu okuba nga amalusu tokyagakola ki okyagamira era awo omwami ayinza okuddamu tuyanyaawo ddamu byogambye mpulire era emboozi egenda mu maaso nze nkunyonnyola abantu n'abaana be tulina mu maka gaffe si baffe kati baba oyagala nkunyonnyola si baffe waliwo omwami omu yazaala abaana aba basatu amazima kati akuliridde n'okuzaala abadde yakukola ki abadde yakuvaako n'ennaku ntono nnyo nga yakuvaako akoze byagaggawadde mwana muwadde mafaamu maki ngaagamuwadde mukazi yaga tajja kubirinda era atudde mu ddiiro omukazi ono yeekaza oyo gwe natya amazima mwami tetugenda kubeera ku kikolimo nze sijja kubeera ku kikolimo nebengenda mu kyaki nensaba byensaba tebikyatuukirira olw'ensonga ekintu mpula kindugujja wano ku mutima kati kankubuulira amazima nankya okwago nennakamya si baanabo abaana basatu balinawo abaana nga bameka okunabamu webali nga bana nga bataano asigaze babiri omusajja yagiramu bwati nga bwomanyi omusajja omusajja yatandikawo kyekitasoboka kigende kigwe bulaayi abaana abo si baffe baani ani abajja mu maka gange n'asambiriramu wano abaana bagundi yagenda okwekenga nga yali mukwano gwe nnyo era batambula nnyo mwotereza ebbeeyi balyanga bonna watali nga yamutuma beki naye nga naye yali musajja w'amaanyi omusajja yalemerako yewe yagiyingiriramu kyekitasoboka bwakeera njukira awo n'atabuka nnyo omusajja najja ne kumbooko kyekitasoboka no maka gange ani gwojogerera wano bwoti omukazi n'afuluma we yafuluma omukazi naye teyali musiru n'akwata akasimu n'akakubira munne olengera abakazi jangu otaasa oluta olugudde wano ewaka mukwano gwe w'omusajja nezimuleeta era oluyumba nga tukyagenda mu maaso n'amugamba ekindeese mukyalo ngobedde ebweru naye abaddangama ensonga z'abaana naye ye byaŋŋambye anga tajja kubyogera nga taliiwo kati mwebagano bano bazze ngaafunye sapooti ndoza n'okumukuba biki ebyo naye najja ne batuula mu ddiiro awo bwe batuula mu ddiiro yabadde ngaomutabaganya kituufu abaana si ba muganda wange ono naga mulamu abaana si babe baani si babe olwo ekiseera kyeyantobukiramu wano neŋŋenda ewa maama kirakwayo gye nafuliranga embuto kati ate nkulaga ku nsonga ezo basezaala baba abamu bamanyi muwadde muwala wange ali mufumbo naye omwana abo ababiri abaliyo si ba mwami waffe yajja n'akubawa n'embaga bo bakimanyi ne bannazaala era omukyalo oyo kyobalaba abaami baffe kyetulonga n'okubagamba oba bakyala baffe bami n'embeera zaabwe ezo ezigendako mu bamaama baabwe nkuleetera n'emboozi yonna nga bwe beetambudde lwaba nga agenze yalekayo omuvubuka bwe bali baagalana baddayo nebaddayo ne baagalana najja n'akomawo kati ekyo kyaliwo ekityo naye emboozi waliwo enkomye ne bakebera omwami n'agenda n'akebera abaana nga si babe n'akatakkala n'aguma n'abeerawo era kati yaddamu kuwasa buto kati awasa buto alinga ffe abavubuka afune ezzadde bali bagende wa kitaabwe n'asigalirawo awo naye ekyo nga kikyali awo naffe abasajja tulina ensobi tosobola kulekawo mwana wa munno emyezi 6 olina abakazi 4 bino ebya muganda wange Segirinnya ye yagenda baana abakazi bali 4 ogenye kino kyogere mu mazima omubiri tegukyasobola apati tekyaliwo olina abakazi 4 baluswa weebali luswa yatwala ennyama luswa atwala ennyama
atwala buli kimu ewaka oba mu makaago kale mu makaago omusajja emyaka 2 mwana wa muno wamujjawa abasajja abakazi bali obagumidde ebintu bingi tuna abakazi nabo kale wadde tubanenya naye tetubalina banenya nnyo ngweko ekyokulabirako nkwatino story kazi yagenda lumu mama nkubulira amazima nze kyendabidde ennaku okuva lwe nagenda mu bufumbo nayanakaba nze sikirabangako mama olwaki ennaku yannuma nentuusa wali era omwami wo nze sikyamutegeera nebyakola sikyabimanyi era kyova olaba singa teyali John oyo singa obufumbo bwange mama nabuvaamu naye nze nfumbirwa na John yakyankwatiridde ayogera pulaani B ayogera kuggwe ajja n'omusanga wali n'okwata emmotoka n'ojja omukola kino ojja omuvuga era mugenda okuvaawo ng'akuyise n'okuyita maama badde nkusaba wadde nza okukulabako naye yita ne James ajja akubuuzeeko James ate kiki James yanyamba obwolumu ng'omwami taliiwo akuyamba ki era naluli abaana baali babagobye nenkubira omusajja nga takwata ssimu obule bulungi awo ompulira naye James yeyanyamba omukazi agenda okulaba nga nena ng'omwana ayaga kutuluka nga naye amaziga gagenda kumuyitamu era mama omwami waffe oyo si mulungi James jangu obuuze ku maama ng'ajja abuuza ku maama ng'abeeraawo mwana wange weebale James weebale kunkuumira mwana etojjooko James maama muneebaliza James oyo bwe yagenda wano olwoko yafunayo omukazi omulala katumaze emyezi egyo 2 ng'omwami talabika waka naye James oyo buli kyomugamba akikola ki akikola baluswa baluswa alikegera kwekanga ate ne luswa muwone sebo tereza bulungi kamera tereza kamera eno mbulire luswa ebigambo bino mukulu luswa likakwekangabiriza bwayingira mu famire ya Segirinya twafuuka wa Luganda lwabwe Segirinya bwe yagendanga okwasa abaka kyesitajja kuwakana olusa mugwa bamusenderanga kubanga gwe wali kalabalaba era oluyimba lwa gundi olumanyi yali kawasa yafundikiranga ati yali bestman yafundikiranga kawasa ekyo nyizo butajja olugero olwo naye bino byakwekangabiriza sebo mukulu luswa muganda wange va ku famire ya Segirinya giveeke gende va ku bakazi oba bamubye oba tebamubye nga famire nawe giviireko ddala oli yatuuka n'akuyamba ne muyambagana ne mufuuka bamukwano naye katuddidde famire ogyetuddeko booti buli kigenda mu maaso oba omukazi bababyewana nabo bali mu kulwana kulaba bajjayo ke banajjo bayabirira abantu oba siba Segirinya oba sibaani leka famire gyenaafafaganira eyo n'abaana ejjemu abaayo ejjemu abatali baayo ejjemu n'ababo ejjemu n'abaluswa tebaliimu gomanyi mbu tebaliimu bamugyeko omusaayi ate lwaki bamugyako omusaayi bo baagala baana ba Segirinya baagala baana baluswa anti baagala baluswa kakati nkulaga mu baana abo mulimu abaluswa luswa asobola okuvayo n'ayogera bw'atyo mu mawulire nga akimanya alinamu abaana mu abo luswa ku mawulire yeeripyeko ku famire eri kubanga ye mutunze era singa Segirinya mukama amusabire byamusobako luswa tiyalimanyise naye alina oggyetungako mpaka kubanga ti famire bwemala neggwerayo luswa agenda kuzikira yensonga lwaki ku buli kimu ajja n'akyekuusako bweti alina okukyeri paka asigale ng'awulirwa luswa agenda kubula pepepererepe abule asaanewo talina kifo kyagenda kufuna talina bwakansera bwagenda kufuna ye yabulirayo mu ttaka kaakati okusigala mu mawulire kyolina okusooka okukola kwe kusooka okujja okweripa kwalina amaanyi famire ekyalina amaanyi amawulire gakyabakwata naye oyina byolina okusooka okukoma ate waliwo abakazi nabawulidde genda otunde obufaananyi bwobumu nze nyina kendaba waliwo kikazi ekyeru kyali kikazi kya Girinya nga luswa mpulira yakiteekako bwati feesi bwati nakyo aga nateeka emabega ensinga nambula ngaawuliriza no mu kifuba nga leka naawe propaganda genda ku midiya kali kaseera kakufiirwa okamanya kakaseera kaba kazibu ogendanga mu kufiirwa awo wendi basobola omukazi abeera oli ng'akaaba
olya ng'akaaba omwami wange andeseewa afudde naye ng'eri awuliriza amabugo gundi atwadde obukadde 5 awo ekigambo ojobere taddamu kati aba awulira era amaziga anyazireese oyo esente ezo ogenda okera bwati nga atunula awo alina okuwandiika mukasa akubakiziza n'obukadde 5 n'awandiika kati wayitawo ennaku 3 maama twanyulwa nnyo ze sente wazuula maama nazuula ne weebale okimanyi mu bonna gwe wasinga mu mbeera enzibu gye nalimu yasobola okuwuliriza sente obulungi siri kwerabira kakati abo beera ng'ogobera ebintu ebyali badde abakazi gwe oba omaze okufa nga bamaze okukuzeekako olunaku mpozi olumba abantu aba bakyaliwo omukazi enkya tekimugaana genda kubaliga gwe bwoba ofudde biba biwedde atandikira olunaku luba mubikira essimu alo senga wangi omwami alabika atugenzeeko awo essimu olugijja kutu ani anaasigala nange atandika okuzaayo akatambi ani anaasigala nange era mmwe temulowoozawo kati mbuulira abakyala ababadde otukubaganye ku birowoozo nga babbaaba bwe bagenze ne bamala emyaka egi 2 nga bo bakyalo nga bagamba nze gwe bangatika n'owempeta yooyo siriddamu kulaba ku musajja yenna mulala ndaba ku Lusumu wano gundi nga yakafa muzaata naafuna omufere we yafunirawo mangu omusajja yafuna omufere we oyo mpa mangu kazi nali njagala ku Lusumu nange no kabula katono nali ngenda ku Lusumu naye waliwo n'amusobola afa abasajja ovaayo n'oteekayo ebigambo byo nakwa ku Lusumu ayagala nnyo olwa media n'okumulaba nnyo awo yeyagala mukama najja n'amukasuka ku mufere awula baba Katonda akuba omanyi abakazi balina obuzibu nti agoba abasajja 10 abatuufu n'agenda n'omufere ate abafere balina omukisa guveeko wano mu nsi tewali muntu asinga mufere mukisa omufere yakwagwa genda olabakazi abantu bonna abakazi abalinga baserebu bakulaga ebbaawe baba abasajja bafere nyini alina kwera mu hoteri yeraga motoka zikyusa atambula mu motoka nga tamanyi talina na kadi ya motoka bukyabeerawo tagigulangako talina na motoka eri mu mannya ge agali gabaddeko bakolako ne kutransfer kati abakazi baagala nakyusa eno naye bano bagundi bano babuloka bano babola abatunda amamotoka abo najjayo eno empya gye balese omulembe n'aleeta ama n'avugamu ne bamutuuzamu mu kibuga Kampala kati ndoza kusumu n'agamba ndigenda nono kati yawulira omufeera ali South Africa yali constructor oba yali azimba biki omugendo yalipoota ku bana bapoota bano bola abakola ebintu naye yajja n'akangakanga kwakalanga bakuddeko omukazi ow'amaanyi n'amutwala era mukazi gwe wakola kibi nnyo ekyo mwami we wamuzaalamu omwana naye watutta nnyo fe abasajja watutta nnyo kubanga nange nsinga bbaawe oyo gwe watwala era nkaaba amaziga naye nga waki nalibadde mu 5 naye nze nalibadde n'ekitiibwa ni mwana wa wano sibadde mbufeere bususse naye ekifaananyi kyange nga ntambudde n'ekyo ekikyala kyali kimpesa ekitiibwa naye nagenda nakaaba amaziga bwentu we nali nenkaaba namala emyezi egi nga ndi mukukaaba gwagano tekayo application yo omanya obuzibu bwe bubeerawo abafere batusingira amaanyi yo omufere tati yaloosi alumba nange nabulamu obufere nalirumbye kati bwe batwambaza ekkanzu nga bondaba n'oyo omuyaaya ani asinga muyundu mu kamera bateeka komenti abo jaziteekawo nze n'oyo omuyaaya ani asinga omusinga amuyaaya era musingira naye ate ononedde omwana affe amuswaziza yayogera eby'obumu omwana we nakino ekiwala kino kyani kinikolo kigenzegenze era oyo kiraba kati omuvubuka muferefere byonna yali alina okubibyamu kinikolo kyamuyisaako amabina ndoza n'agamba le ku Lusumu leero sigagana agakuzeekuze aga ku Lusumu naye akangene ate kati kisinga ne ku Lusumu onyirira kati kino ekiwala kito naye ng'omusajja ku Lusumu yali badde aguma ne bbaawe oba mufere we n'aguma n'omufere tasobola kutuula nkulayirira ku Lusumu tebagenda kuwangala n'omuntu twezo ke yatukubya akajjo tumulabe kuzo okusimanyi ku baside najjaga omwana wange moyaza baside oli ku mufere oyo munzira mulaba dda omulaba kasola omwami ng'ayogera papa okupapa kutegeeza bufere ebufere ate bangamba omuntu ayogera empola yekenenya ensonga mpola nange nyinza okubanga mukogera nyinza okubanga nyanguya naye enyangu ey'oli yabuyayi eyoli yabuyaye toyinawo omwegomba yamuwaana amaaso nze yandaba yankulya nabubi ng'omusajja
n'abaana baffe abakazi baffe tubasasira mupapa nnyo mugwa bangu mulaavu mulinde muko madamu Kulusumu wa papa nnyo osie mwami yali omutuufu kati nga tuze ku family yabadde afunayo mwami nga mutuufu family Ssegirinya togimalako budde Luswa kyeyakoze kubanga Luswa ngamba nakola naye interview yangamba nti family namulaba yayagala okuteeka okola gundi DNA no ebintu bibiri saagana kumalako na budde kuwaisa oluvumira va mu family y'abanno genda kuyeewa mmwe bano benyigenyiga ebiwundu byabwe kati naye ali mukubala abala ali mukugekakula kakwakuta ali achakwakulayo oyo gola atakwakulayo akwakula binyoga Ssegirinya waliwo ebintu byo mwali tumumanyi bintu mubimanyi achakwagulayo mpola achatedeeza bwati bwafuna ntwala abira kata Luswa akola munewoki Luswa mulunzi wa nkoko yazitandika ddi yazitandika na kabanga kaweze aweze enkoko gomanyi enkoko kubezaawo nga enkoko n'ogamba oyita kuluna nkoko mmere alunda enkoko mpitirivu nkoko nga 15 azitandise kulunda amabega Ssegirinya agenda omufuna nga mulunzi wa nkoko ne sente zaali kale bwaba mulunzi wa nkoko sente zaali genze mu baana zonna yaziza mu nkoko kati alina kiyayamba n'abaana ate ave mu family y'abanne era bannyabo mwenna abakyala abali eyo musitule eddoboozi eririmu Luswa bwe munaamwesibako Luswa mugobe eri kasasiro agende eri nze okunsanga wano tetufuuse ba Luganda guno mukwano gwe gutugasse naye ebisigadde ebyokumanya nakula ntya Luswa watalina baganda be balala agenda asituleko ku baganda be ne bamumanye family okola DNA yo nga family okiraba otya kinzo nakyo kyetaaga okwetegeeza kiyinza okubeeramu n'abaagala okusigaza abaana abatono bafune enjawulo kubanga Ssegirinya aliwo akasente kabatanda bamuwa alina sente abapalamenti zebamusondera ozimanyi bulungi Ssegirinya bwe mbala sente ze zikyaliwo ne zebasonda mu palamenti ayinza okuba ayingira obukadde nga ebi oba ebiri ebiri awo kati nga tebananoonya muntu mutuufu alina n'akasimu ke kalina ofuna nga abaddeko mbaka wa palamenti kisanja kimu ayinza okuba simanye akajja kafuna milioni 3.2 baba akasima nga bakamuwa ng'abaddeko ekisanja kimu naye kyembadde njukira ekirala bw'obeera n'ebisanja bibiri olina kwosigala ofunayo bw'obeera n'ebisanja bibiri ofuna milioni 5 mpaka kufa ngamba ziringa nga wajjeko ndoza n'omusolo ziringa mu milioni nga 3 awo ziri awo tezituukayo zibeera nnyawo era bwe baba kusendezo mpaka wofa ne family ne bajuwa emyaka 5 anti watoti yawoza bisanja biri singa yaweze bisanja biri zali sigadde wa kisanja kimwe afuna wano off zijjo mulundi kati zibalwanira nabo bali mu kuzitema erezo nkukakasa kiri nti Luswa nazazi teze bwati alinga atezaka masu mu kituli ky'emmese kati DNA eno naye yagendeddeko byanfuna ebyo byonna byanfuna buli kye olaba ekirono kya byanfuna bave ku baana babali abatuufu baveeyo babakazi bajja kutuuka bategeremu bano si batuufu n'abasajja bannanyini bakyala abo muve muswaza abakazi baabwe gye bali bannanyini baana bamanyi omusajja abeerawo ng'akimanyi nze nyina omusajja gwe natambula n'ennaku ezo okimanyi omwana oyo wange kati omukyala bw'afa omwana aba amaze okuyinga omukazi bw'olabanga ng'afudde ng'omwana amugabye eri aba afuuse wamu nabo bataba musaayi gwamu oyo omwana talina gy'agenda kwesiba walala wonna bwe mumugoba eri waasira asigaza bato be abaazalibwa be yazalibwa naye mu maama oyo be baba baganda be naye baba bamaze okufa manya gwe Luswa oba tokyalina ky'otaasa kati Luswa weesibako wabwereere ave mu famire abooluganda ba Ssegirinya n'abakazi babeereeyo nze genkubuulira amazima kwaba abakazi kuliko n'owa Luswa kwaba abakazi kusobola obbako owa Luswa so omusaaba naye ate abantu nga baba bazibu muganda wange tuli wano rediyo bwekubikira togikuba era tonchapa oluyi naye kimanyi byenjogera wano mugenda okuyitawo akabanga nga byebyo naye muganda wange Luswa kola ebintu ebyo family giveemu bakubyokola ebyo ng'omuntu oyite bannamawulire obategeeza obagambe olunaku lwali naku zomwe ziri bweziti mbadde mbasaba ebintu ebyo eno family njitadde ngenze ku mirimu gyange naye anoonyako mawulire Luswa agenda kuzikirira bwati bana abanupu bamala bamukuba etteke kati ali mu bbanga kati yeripye simanyi yakulira ba independent ebyo na just kwekwasa nga bwenzo kugamba kunoonya kubako nga obwogerero naenda okutunga obwogerero munyankole nagira nenyinda kutunga mwese wakati batwala mu basement wali goni nankole wagamba basement nawe asage na nyina okuyigiriza nga nanyinza musajja mugando wa wano naye nyina okuyiga nga tabannantwalayo
nanyi nkagenda omukina tinkuwasa kugenda omukina ekina tinkukibaasa sisobola kinyasebo nyayina okuyiga mangu agera okuŋŋamba kwa nyina kakansinga okunsesa ke kumubuuza ayina ke bamubuuza naga simanyi kiki kyombuuzizza bamubuuza kino naye ng'alowooza kiraga oyinza okugamba munyankole ova wano kati gwe ate nendowooza nkugambye siba ttaayi nga eva negwera ate nootereza ttaayi ng'olinga ng'awulidde ekyo akali muneka tuyige ennimi ng'obudde bukyali abaleke tutwale eyo naye nga luswa asooka ave mu famire yaluswa yagundi ya famire y'abo abaana naye n'abakyala abali eyo Serinya gundi be yayagala ku luswa vuye mwogera amazima nze nyina olw'ogenda asuriridde okubagamba amazima waliwo asuriridde agenda kubabuulira ne banneiba abaliraanye waawa mu bakyala ba Segirinya mutubuulira amazima kubanga asulayo mumulaba abaana abakyala bano nabo bali mu byanfuna kati waba bakimanya nti abaana siba Segirinya naye basiganga babasiba ku Segirinya omubaka wa Parliament bwe babagabira ente buli muntu alwana ku lwakyalo kati abantu balaba balinge wali omugabo obudde bwonna kati buli muntu oba tafunye n'ali mu kulaba nkwakulako ki oba abaana siba bebabe kansoke mubasibeko be banaazuuka nga sibaabwe n'akulunga n'abaana bange nenzire mbakitabo abalala mulangira tugenda kumawono leero esebo wona abadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ninga tunoonyaako nga tetunakumawano n'abawuliriza abali eyo munoonyeeko baleetera bingi nnyo ebikyajja biriwo kati walize wano kunoonyezaako yes onoonyaako mbaya nkwesimuludde tegere mbu ye abasajja oba oyagala okunoonyaako ng'olina message gy'olina okusindikako nezitowa message mba nazo ezizitowa mba nazo zisobola omala ttiimu yaffe eno yonna oyagala mu nkola eno eyakasawo obadde ogamba message message gyenjogerako kati yerwanyana ne luswa mulwanye message eyo message nkambwe eyo era bw'ogiraba nayo benjala ekuluma ewonerawo naye ebiseera ebisinga lwakuba toŋŋenderanga ntera okuba enkola yange si ya Seggona Seggona bane mukambwe nnyo mu byensimbi enkola yange si ya Seggona Seggona enkola yogimanyi yakumusaba nakugamba yatwala ezizo nezange yazitwala kati enkola yange tulina omulwanyisa oli yatwala sente zaffe era sente zonna zeyatandika mu Parliament akyaziina era kati okudda aba just abamala budde bwammwe mu abalonzi naye alibadde tamala na budde bwammwe naye namulwali mumuyambe munyambe mwefungubize mulabe omusajja oyo asooka alye ku ziri alidda ng'awumuddemu n'ategeera embeera nga bwetambula naye enkola ye ngimanyi ya naakalyakaani era mwabali nga mwagala nkola esi ya naakalyakaani ya sitakange naakalyakaani yaba n'akatindaga abanne kati ani gwe ngenda okulya ani gwe ngenda okumma buli omu aba ayagala amuwe naye ye sitakange wadde onsiibudde naye tewali mubaka wa Parliament agenda kuyamba bantu nze simulaba bwagendayo ayamba baana be ayamba mukazi we motoka ya bbeeyi motoka nnungi kugula kuzimba nyumba kukola n'ebibanyi n'ebirala bonna balwana byanfuna bantu ne bakuba emigo ne bakola biki bonna bali mu kulwanira byanfuna ebyanfuna nkakasera mu Africa we twatuuka kati kakati ne bakuteeka ku pikipiki n'ogenda wali omusajja ogenda okulwanira taweereranga ku mwana wo n'omulwanira n'osiiba enjala n'oddayo waka n'enfuufu ne sapatu owali mu international school awo gyali kati mbula kubaka wa Parliament wabona basogwa n'abalala oba baba balonda abaana baabwe batuukiridde masomero amutuufu ge basomeramu n'olutuuka najja abateekawo ekizinda ne bakaba bayita emisinde namwe ne mudduka emisinde bano byanfuna badde Masakali bali mu byanfuna bali mu kulya badde mu byanfuna bali eyo kati bali mu kukola gundi twafulumiza obukadde wano bagenza 355 naawe olimba kiri ekikumi kyange mukimpe akali mutoke mutakimpa tisigenda bongera zino kati enkola eyo bannanga mugiveeko mulangira tukomye wano wana badosize okubeera nga otulaba olwayo tukomye wano n'omulangira Kayondo Medi tutandikirawo olunaku olulala akuume